Ebbaluwa ya Yokaana eya wonna, John's First Universal Letter, essula ey'okusatu olunyiriri lw'omwenda kutuukira ddala ku lw'22. Tuyiga era nga tusoma nti teri muntu yenna, abooluganda, teri muntu yenna azaalibwa Katonda akola ekibi. Teri muntu yenna azaalibwa Katonda akola ekibi, kubanga Katonda mu mbeera ze abeera ng'ali mu ye era tasobola kukola kibi kubanga azaalibwa mu Katonda. Wano kisobole okumanyika nti oyo yenna, abo bonna abaana ba Katonda, abo abaana ba Katonda bayinza okuyingizibwamu omwoyo omubi ne bafuuka abaana b'ekibi. Naye oyo yenna akola ekirungi abeeramu omwoyo omulungi. Oyo yenna akola ekibi ekitali kituufu tabeera wa Katonda kubanga abeeramu omwoyo omubi. Olw'obutayagala baŋŋanda ze, abeera ng'alimu omwoyo omubi. Buno bwe bubaka bwe tuwulira okuva ku ntandiikwa. Kaini ne Abel. Kaini ata muganda we olw'obutamwagala, obw'okwagala ssente, obw'okwagala obugagga, obw'okwagala ebintu. Naye Kristo Katonda waffe atuyigiriza okuva mu ntandiikwa nti twagalane, buli omu ayagale munne. Love one another. Tuleme kubeera nga Kaini, oyo yakola ekivve n'atta muganda we. Era nsonga ki yamuttisa? Kubanga ebikolwa bye ebibi n'ebikolwa ebya muganda we ebirungi byali nga birabika nga biri ku ludda na ludda lwa minzaani. Tuleme kukyawa balala kubanga bakoze ekirungi, naye tubeewe olw'ekirungi ekyo kye bakoze, naffe twejje mu kibi ekyo kye tukoze tusobole okwenenya tufune okusonyiyibwa. Kale tetwekanga abooluganda nti ensi etukyawa. Tukimanyi nti tuyise mu kufa, tuyise mu kufafaagana, tuyise mu buyise obubi, mu bulamu obubi kubanga twagalana. Awali okwagalana we wali n'empalana. Bw'owulira muli nti obulamu bwo bwonna buli mu sseetwe, teri mbeera yonna ekucekinga, manya nti waliwo obuzibu. Oyo yenna atayagala munne abanga yeekukkumye mu kufa. Era oyo yenna akyawa muganda we mutemu. Era mukimanyi nti omutemu yenna tasobola kubeera na bulamu butaggwaawo. Tabeeramu bulamu butaggwaawo. Omutemu yenna tasobola kubeera na bulamu butaggwaawo. Kino kitusobozesa okumanya okwagala nti yawaayo obulamu bwe, Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe, nti ffe naffe tusobole okuwaayo obulamu bwaffe olw'abaganda baffe. Obanga yasobola okuwaayo obulamu bwe ku lwaffe, lwaki naffe tetuwaayo obulamu bwaffe eri ku lw'abaganda baffe?
si kulwana mundu zino oba kiki, naye okwetowaliza ddala okweteeka mu kifaananyi kyabo abatwagala n'abatatwagala, tubaagale.